Maliro wechinemba eche tayari West TV tukakutangirira situte busuburiro kwa mena aninje Mate Ishaq umunyamyatsi ukwawo habwe chinemba hane Kasese district au kwanda myenu tule Kasese municipality kande tule na RDC owe Kasese Joe Walusimbi tunena hano eribyi tukakana kumwatsi wechirwere chebora tukanze rimenyerere ibo ngabembebetia abe Kasese nibyahaye bibane mukorera ngerende oburwere bunuse buri randauka hano omwa district uwe balenyo RDC okugera ko nafe abantu abakula bakutayari bagala kumanya engeri je muri mukwetegekera mu burwadde buno okulaba nti tebugenda maso n'okubeera nti bukwata abantu wa msoka okwebaza department ya health ya district ne kao okuba nti tukwataganidde wamu nti betwawulira obulwadde obwo twakolerawo tulina DTF district task force gentwala ne tutuula kubaganya tulabe engeri gye tuyinza okuyitamu nga tetufunye bufiirwa abantu bangi baze tujje tutuula kyomukisa ate ne ministry ne tuweereza guidelines kwe tulina okukolera etugambye etulina okukola ate nekye tulina tulina okugoberera ate naffe nekye tulina okukola wansinga ku district. RDC tukimanyi bulungi nti amasomero gatandise bubaka ki bwoweereza abantu abakulira amasomero n'abazadde okutwaliza wamu? Kyensooka okutegeeza abazadde nti abaana babatwale ku ssomero. Kyokubiri abasomesa bamakulu b'amasomero bageze okukulaba nti bagoberera ebyo department ya health bye bagambye okukola sobolo okubeerawo n'abaana baffe basobole okusoma. Hand washing facilities byonna bye balina okwewalanga bagenda okusomesebwa babikozese bulungi nnyo kujja kubanga tutambula bulungi nabo nga tuwali buzibu. So tusuubire nti mugenda tanka okuyita mu masomero okulaba nti bali mu kugoberera ebintu ng'ebyo. Twasooka dde okutandika okubasomesa kati enkya tugenda kutandika tiimu yange neya kao kyentegeeza nti department ezo wakawo twamugambye akuŋŋaanye emmotoka zonna zeetaagisa tusobole okutambula tulabe nga abaana baffe tebafuna buzibu kubanga abasomesa batera okuba balagajjavu naye tulabe nti abaana baffe batandise okusoma byonna gavumenti byetulagidde okukola babikoze. Obutale twogere ku nsonga y'obutale tuwulira obutale mwabugadde abantu tebagenda complaininga nti tebalina nnyingiza. Nedda ennyingiza yo obulamu bwe bukola byonna oba tolina bulamu ne sente z'oyinza okukaabira toyinza zifuna. Kati batulagidde nti obutale omu babuggalewo nga 4 weeks sigwe mwezi kati tusooke tulabe ekinaddako mu maaso kibeeraliikiriza akatona ako ng'ate mu covid tutwaliwo ebisinga tubigadde naye ate oli bali baggalawo myaka naye kati buno omwezi tusooke tugumire tulabe ate buno obutale nga Mawa n'obutale obulala obuli mu tawuni wano bugende mu maaso n'okukola. No nabo bulina okugobera SOPs obulina okugobera SOPs baba balagidde okukola. Abasawo bajja kgenda bayita nga basomesa abantu so sikubanyigiriza naye okubasomesa ekyokukola so buli muntu abeere bulungi. Yes. Ekigambo kyekyo ekisembayo ku bantu b'e Kasese. Nsaba Bannakasese bannange nti bulijjo tubadde tujja tulwanyisa endwadde zino twalwanyisa covid bulungi ne tumuwangula. Ebola azi mulundi akomyewo bukomi era naluli baatugema ne tulwana nabyo era Katonda n'atuyamba ne tubiyitamu bulungi. So njagala okubakubiriza tukwataganyize wamu nga bwe tuba tukola bulijjo muwulire abasawo be babagamba tusobole okukola obulungi ebintu byaffe okuyitamu n'okubeera okuba abantu baffe nga balamu. Kati webali wasijja kusiba omusamaliri ono RDC owe Kasese Lieutenant Joe Walusimbi tunenayo hano itukakana ku myatsi ekirwere kino eky'Ebola mwamwe muwulira nti abantu mubye imukakwamirira SOPs standard operating procedures esho Asia Ministry of Health.